Kadaamu oyo agenda kuttibwa. Kadaamu oyo agenda kusaddaakibwa. Agamaziga golaba gaakaaba. Abaana be yaleka e Uganda be bamuluma. Agamba abaana be agenda kubalekera ani? Boosi we kennyininyini gw'abadde akolera. Amukoledde omwaka mulamba. Yagenda okumutta, yagenda okumusaddaaka. Kadaamu oyo amannya ge ayitibwa Rebecca Palista. Rebecca ya Palista aveeyo Teeso. Yagezezzaako okutoloka mu kiyumba. N'addukira ku deportation. Abasirikale bwe yabannyonnyodde ensonga ze, baamukakkanyeeko ne bakuba mukube, ne bamusamba n'okumusamba, ne bamala ne bayita boosi we, n'akomawo n'amupiikinga n'amuzzaayo mu kiyumba. Essaawa zino baamuggalidde mu ruumu, mwe bagenda okumujja bamutwale gye bagenda okumuttira. Ge gamaziga gaakaba mukazi wattu. Obulamu bugenda, ali mu kulaama. Akoowodde kampuni eyamutwala ya Elite Winners emuyambe, kampuni yaganya okurespondinga. Buli gwe kikwatako gwagezezzaako okuba nti ate awanjagira bamutaase nga tebannaba kumutta, tannaba kufuna buyambi. Kati gwe alaba vidiyo eno woonoogirabira zigenda kuba ssaala, kubanga gwe akaseera woonoogirabira ayinza okuba nga Kadaamu ono yattiddwa dda. Amannya ge ayitibwa Rebecca. Nkubira gavumenti omulanga okuvayo okudduukirira bakadaama bano abafuna obuzibu bwe buti, abafiirwa obulamu. Mwagala musolo okusendeza bakadaama, musoke mufe ku bulamu bwabwe. Kansoke nkutuseko vidiyo ya Kadaamu ono olaba amaziga ng'alaama nga tannaba kuttibwa. Vidiyo gimpireka like itambule tuke ku buli muntu. Bannange ndajanidde kampuni eno. Buli we mundabira lyonna baba wange ye baba Suud, mama Aya, mama Aifa. Muntambuliza video mama Aifa, mama Aya, mama baba Suud ye bosi wange. Baba Suud ye bosi wange. Ndeni mbade mberanga ne mukade mama Aya. Mama Aya gwe mbade mberanga naye muntambuliza video bulamu bugenda. Muntambuliza video bulamu bugenda. Banange muduwaitinge video. Tomanya mukama wataasa banange. Tomanya mukama wataasa banange. Muntambuliza video. Muntambuliza video mukama ya Mungu ya Rabbi Mungu. Aila ilala Muhammad ya Rasulullah. Muntambuliza video banange. Tiketi yafulumya naye ngezako okuduka bwero omusajja nkwata. Ngezako okuduka bwero omusajja nkwata nonye deportation weri. Ntoba wachirinziruke ku deportation banange nchankimireyo nageze ku polisi. Naduse ku polisi banange abapolisi ne bankuba ne baninyalinya. Abapolisi bankubya ne baninyalinya zenna mukama. Wani sirina manyi abapolisi bankubya bosi naja nangamba Aisha jangu tuddeyo Rebecca. Nengamba kale banange. Wena komyewo banange lero ndabye abasajja bali mu nyumba babagalidde mu nyumba. Abasajja bali mu nyumba babagalidde mu nyumba bagenda kuntwala. Abasajja bali mu nyumba bangazigalidde mu nyumba bagenda kuntwala ekiro kino ngezezaako okuduka bweru era mukama wange ankimyeyo. Bosi wange ankimyeyo ye baba Suud, muyita baba Suud. Tubeera wano mu site ya Karuma, distance ntono nya location ngenda gisulawo banange. Banange obulamu mpulira si bwange. Mbadde nabo mbakoledde omwaka gumu kati n'emyezi 9 kati gye mbadde nyingiramu. Naye ab'emikwano obulamu bugenda. Mundabire ku baana muyambe ku baana bange. Abaana bange bakyali bato. Abaana bange bakyali bato banange. Abaana bakyali bato banange. Abaana bakyali bato banange. Oba wakiri mvuga ntwale ku kisaawe ngende nsuleyo. Oh mukama, obulamu bugenda. Obulamu bugenda. Obulamu bugenda. Obulamu bugenda banange. Obulamu bugenda. Obulamu bugenda banange. Obulamu bugenda. Banange ndajanidde kampuni ya Aljabriya ne Elite Winners naye banange baganya okunyamba. Tiketi yafulumya nti yancha naye banange mpulira ensisi. Olaba
Banange mulabe uniform eno gye nyambadde. Uniform eno gye nambadde yali Jabriya. Muntambuliza video obulamu bugenda. Muntambuliza video obulamu bugenda. Ali Jabriya nafulumira mu LIT. Mbere eno karuma. Sitia karuma. Obulamu bugenda mulaba uniform eyo gye nyambadde nayingirira mu Ali Jabriya LIT Winners. Naye kirabika olunaku lwange lwa nkomerero. Kubanga zazaako okudduka omusajja nkomyawo. Ngazazaako odduka omusajja nkomyawo bannange. Ngazazaako olajanira kampani bannange kampani endakulidde. Bagamba etiketi yanca naye abasajja bali mu nyumba bagenda kuntwala. Abasajja bali mu nyumba bagenda kuntwala. Abasajja bali mu nyumba bagenda kunzija mu kiro. Najanidde kampani eyo ya Ali Jabriya. Bana baffe munyambe muntambuliza video zino. Munyambe muntambuliza video zino muduwaitinge bannange. Ndi wano naye bagenda kukimalera ekiro. Munyambe muntambuliza video zino ku TikTok ku Facebook wakiri balifuna amagombe gange ne bazaayo. Muntambuliza video zino ku TikTok ku Facebook bannange nagira ku LIT Winners. Nentunde eno nenyingira ku Ali Jabriya uniform eno gye nyambadde bannange. Nayingirira mu Ali Jabriya naye abantu bandese okuva lulimba lajanira bannange obulamu bugenda. Abasajja babagalidde mu nyumba bagenda kuntwala leero. Bannange ndajanidde kampuni ya LIT nga ndajanidde kampuni ya Ali Jabriya bannange obulamu bugenda. Bannange munoonyekerezaako. Bannamwe ekyamazima obulamu bugenda. Bannamwe ekyamazima ntadde video obulamu bugenda. LIT mwansindika eno bannange obulamu bugenda. Bannange obulamu bugenda ekyamazima. Bannange munsabireko obulamu bugenda. Amazima obulamu bugenda. Amazima obulamu bugenda. La Muhammad Rasulullah. Bannange obulamu bugenda ekyamazima obulamu bugenda. Bannange obulamu bugenda. Bannange obulamu bugenda ndi wano mu nyumba ndi wano mu ruumu. Naye abasajja gye bali balesa abasajja babasibidde mu nyumba. Obulamu bugenda bannange. Baba Suud, Mama Aifa, Mama Aya is the baby and Aifa is the baby. My boss is Baba Suud. Aya is mukadde gwe mbadde mbeera naye.